Breaking news, mawulire kooti eragidde omubiri gw'omugenzi Angela Namirembe guziikulwe gugende ku ndagabutonde ate n'abaana ababiri Namirembe bazaalibwa nabo era kooti eragidde nabo bagende ku DNA. Awo we tuli olunaku olwaleero. Mwasuse mutya? Muli mutya? Mujebale gye mutuusizaako engalo. Kimba update tulina ekiwandiiko kya kooti wano kye tulabyeko nga kooti eragira era ewadde ekiragiro omubiri gw'omugenzi guziikulwe. Ebyono omwana tebinaggwa. Ebya Namirembe tebinaggwa. Omanyi Namirembe ono aziikibwa ku lunaku olwokutaano naye aziikibwa nga waliwo kooti ekiragiro kya kooti taata we owa Uganda Mwami Mutebi Robert addukira mu kooti gye byatandikira addukira mu kooti ey'e Nakawa kubanga amaka ge gy'awangalira awangalira Mutungo, so kooti eyo balinaanyire batwale ba Nakawa. So mulamuzi amugoba amwongera amugamba emisango egyo gyaddizibwa mu Lubaga mu kintu ky'Olubaga gende Lubaga. Lwaki amugamba nti gende Lubaga? Olw'ensonga nti omwana omuwala okufa akabenje yakafunira ku Ring Road abamanyi Lubaga awo ng'oyambuka waggulu oluguudo lwe bayita Ring Road. So Mwami Mutebi ne bannamateeka be bajja ku kooti ya Mengo Lubaga mugimanyi musimanyi mugita kooti ya Mengo. Kooti ya Mengo naye nga erinnya lyayo bagita Mengo Lubaga Magistrate Court. Kakati aleeta okusaba kwe naye aleeta okusaba kwe nga mayiti ey'omwana omuwala bagivuze dda ne bagitwala ejjalamba mu Mawokota omwana omuwala gyaziikibwa era nga n'emikolo egy'okuziikibwa gigenda mu maaso. So omwami n'atafuna kuyambibwa naye n'asigala ng'alemezzaamu. Mwami Mutebi agamba nti okuva olwo yazaala omwana ono mu mwaka 1997 paka olunaku olwa Friday oba olwokusatu omwana lwe yafa olwo lwamanya nti omwana tabaddewo ebbanga lyonna. Mu kunoonyereza kwaffe okwa Kimbo updates kwe twazudde omwana ono Munnakenya kati babuuza ate kijja kitya ate kijja kitya. Okay, yakati omwana omugenzi bambi yali n'omukwano gwange Angela oyo yali mukwano gwange Angela Namirembe nane essimu ye naye tekyayamba. So kooti omwami abeera mu America Kiwanuka Lawrence mwanyina wa Nambooza omubaka w'e Mukono eyeddira ki omwami oyo yeddira Kobe muzzukulu wa Namwami Buwama ne Mwami Mutebi Robert yeddire Mamba. Mutebi Robert ye bulijjo alumiriza nti talabangako mukyala we ng'avuddewo, talabangako mukyala we ng'alinnye ennyonyi ng'avudde mu ggwanga, ate kuba yeekaka kakozo kadde yekutteko ng'agamba nti Mwami Lawrence Kiwanuka yawaŋŋangusibwa mu myaka gy'ekyenda eyo mu 93-95 agakyewuunyisa nnyo okulabika nti ate omuntu eyewaŋŋanguka mu myaka gy'ekyenda nga gitandika ate omwana ye gwazadde mu myaka ga 97 kyekito okubanga omwana waani omwana wa Lawrence ono. Naye ne kino kanti bagambe bannayuganda abati bakimanyi ebiseera bisinga abantu babawaŋŋangusa mu nsi kati nga Uganda nga oli exile mu Uganda nga bakuwaŋŋangusizza batera nnyo okukomawo naye nga bakomawo bagenda Kenya. Era bw'oba oli Bulaaya eyo gye waŋŋangukira n'oteeka muntu oyagala genda tosobola kuteeka muntu no kuba bw'oba baakuwa kye bayita asayiramu nga baakubudamya tosobola ate kuteekamu kusaba ko nti njala genda Uganda ate gye baakukola ki
gye bakugoba abasoga baga gye bakubinga. So what you do osaba nti ogenda Kenya era abasinga obungi bakola. Now bw'otuuka Kenya ng'awo okozesa basi ng'ojja e Kampala, bw'oba okakasa nga tewali ajja kukulaba kuba kunoonya baso osobola Uganda tukyalinamu obulagajavu mu bintu bwe bito. Ekizairi asobola okujja muno n'abeeramu ebbanga n'amaani avaamu n'agenda naye ng'ate ali ekizairi. Kakati osobola okugira mu basi ekuva Kenya n'ojja wano n'owekweka eyo n'okola ebintu byo by'olina okukola n'oweewala kamera na biki n'omanoonya basi n'odda Kenya. Okulinnya Kenya basi teyeetagisa passport, teyeetagisa visa, obagabada bagenza okusubulayo obumonde. So ng'okola ki ng'ogenda ng'odda. Katono omuwala ne kitaawe baali basinkananga Kenya era ebifaananyi byonna ebisinze bitrendinze by'e Kenya. Oli adde abuuza nti kitegeeza omwana ono abadde agendanga mu Amerika babadde nga basinkana Kenya. Era kabe kasinge lwaki omwana muyisa omuna Kenya. Kisoboka n'okuba nga maama we ne mwami Kiwanuka omwana we bamutondera Kenya kubanga Kiwanuka yajjanga Kenya. Kati ono omukyala eyakaza amaaso mu kuziika yasinkananga Kiwanuka mu ggwanga lya Kenya. Era byonna gye basinziira okutta ekyama nasinkana ne maama wo ku muganga eyo gye twasinziira okutta ekyama. Kakati bano basinkananga Kenya era ekyama gye bakittira ekyavaamu Namirembe Angela. Omukyala ono kati Kiwanuka bwe yalinnya nnyonyi najja nono n'alinnya basi n'agenda e Kenya ne basinkana ne bakola bye bakoze. Oli n'addayo nono n'akomayo e Kampala. Kati mwami Mutebi gwe jjukiramu omukyala we yatambulako n'agenda e Kenya. Oyirako olwojjukira lwe yatambulako n'agenda e Kenya. Bw'oba tojjukira awo simanyi naye nga kyekyo. So this girl and ne maama we bamaze ebbanga bajja bafumbafumba omusajja era ndowooza batuukiriza bulungi nnyo olugero lwe bagamba nti omwana omuwala asera na nnyina. Bano bababiri baseze bombi naye baseze mu kusera okuli Promax. Omukyala mu kuziika simanyi oba mwamwetegerezera mwawulidde ebigambo bye nga yeebaza omusajja Kiwanuka era yamuyise bbaawe neebaza bba wange oba bba wange oba omwami wange. I think yamuyise omwami wange gyala banoonyeza katambi ako banoonyeza akatambi ako tukalabe wano. Yamuyise omwami wange omwami wange anzaalira no yamuyise ani kale ekikolwa ekigambo kyeyamuyise kyadde kiraga nti ayinza n'obbanga gwabadde atwala gwasinga n'okutwala nga bbaawe okusinga mwami Mutebi yamuteeka mu maka n'akola ki katambi kaakano Namirembe ngezaako kubanga nfuna kaakano omukyala mumuwulire. Ne bagamba Angela oyagala nti ye yali Angela Namirembe nakizaamu mirundi emeka esatu. Omusawo yaliwo yali muwala muto yakwata ku mukono bulungi nnyo nagamba gulu Angela mwana wange wumula mirembe toyina gwe wakuba toyina gwe wavuma toyina gwe wasooza naye Mukama Katonda kyageze tokigaana. Omukama abeere nammwe. Mwana wange wumena neŋŋamba nfudde nze omwana wange oyo okusookera ddala neebaliza ddala omwami wange Kiwanuka Lawrence. Naye muwulire naye omukazi ono omwami wange Kiwanuka Lawrence. Can you imagine nga afukabidde na wansi neebaliza ddala omwami wange Kiwanuka Lawrence atasobodde kubeera wano okusookera ddala neebaliza ddala omwami wange Kiwanuka Lawrence atasobodde kubeera wano naye nsaba So that is the thing. Ekyo kikulaga engeri abakazi gye basobola okubeera terrible nti omukazi asobola n'okutta nga tategedde n'akujjawo era mu basajja bange abatagalatagala
mujja kuwekanga nga bakuteguddewo. Omukazi mu lujjudde lw'abantu agamba njagala okabaza omwami wange Kiwanuka Lawrence nga n'okufukamira afukamidde wansi. Naye yeerabidde omwami akuzizza omwana tamunyeze nako nti oba njagala okwebaza omwami Mutebi Robert anyambyeko kale yadde nti si yamuzaala naye njagala okwebaza omwami wange Mutebi Robert anyambyeko okukuza omwana ono era omwana okukulira mu maka ge. So you can see how women these days yeebazizza omwami we Mutebi yeebazizza omwami we Kiwanuka Lawrence atasobodde kubeera wano naye n'aleka omwami akuzizza omwana era aweeredde omwana ku ssente ze ng'ate n'omwami amanyi nti omwana gwaweerera wuwe. So ndowooza musobola okukitegeera bw'oba ofunye ekikumi kyo kirye emmeme egume naye bano abakazi bano abakazi kino kikuyambeko n'okuba toki mu muntu gwewawasa, kikuyambeko n'okuba toki mu muntu gw'olina ewaka eyo, otherwise mugenda kumaliriza nga omukazi ono ku level gy'aliko asobola n'okukutunda mu nnyumba n'osigala ng'oli sseke nga tolina wadde akantu. Omukazi ayimirira mu lujjudde lw'abantu bwe bati bonna bonna ne yeebaza omugwira abeera e Bulaaya n'ateebaza ggwe alabidde omwana okuva mu kudde wano. Ekyokubiri, emboozi eno tulina kyetulaze nti omukyalo ono abadde ddaboddiira ye ne muwala we, era Abaganda bwe baasibula olugero awo ne bagamba nti ebibbe tebyala, oba oliawo engeri gye badde bakolamu ebintu bino kyebivudde bitayala, naye nga ebibbe njala nkutegeeze nti tebyala. Omwana omuwala ne maama we badde nga babadde kaŋŋame nti babadde babbi oba badde bafere. This is a fraud. This is a fraud, obufere bwennyini obwenkukunala, kubanga bwe mubanga mubadde mukimanyi nti Mutebi Robert si yazaala omwana ono ne mutatuula naku lumu ne mumugambe nti munnange omwana ono si wuwo, omwami wa mwami Kiwanuka era mwami w'Ejjalamba, ne musirika omusajja n'awerera okuva ku nasale P1 primary secondary university n'asoma omwana n'asoma accounts, kati Kiwanuka n'ayingiriramu okawukano ku masters mu mateeka. Ate ekimu ku birala ekiraga nti no mwami Kiwanuka ono abadde ng'ateekamu ssente kubanga alina ebifaananyi, waliwo ebifaananyi ebifulumye ng'alina omwana ono occasionally, ng'alina omwana ono mu mitendera egy'enjawulo. Kitegeeza abadde nga ajja nnyo, tosobola kubanga ojja olinnya ennyonyo gye e Kenya olabe ku mwana gw'otaweerera. Kitegeeza babadde nga bakwatagana n'omwana we ng'amuweerera. Wano kiba kiraga nti omwana ono Namirembe ne maama we babadde nga balya ssente side bbiri, babadde baddaboddiira, balya ku Mutebi balya ku Kiwanuka, balya ku Mutebi balya ku Kiwanuka, oba baazigabana nti gwe lye eza Mutebi nze lye eza Kiwanuka, oba gwe lye eza Kiwanuka nze lye eza Mutebi. Kyonna kye baateesa, naye nga njala okutegeeza nti bano ababiri omugenzi kaakati ne maama we bakoze eki, babadde nga bali eno n'eri. So ebiriwo, omulambo gwandiziikulwa, omulambo ssaawa yonna gwandiziikulwa ne bakwalinga DNA test, kubanga mwami Kiwanuka akyakombye, mwami Mutebi akyakombye kwebaza eriibwa, agambye nti tagenda kuva ku nsonga eno, alina okukakasiza ddala nti omwana ono si wuwe. Kati wabaddeyo abagamba nti omwana tulaba n'okufaanana, afaanana Kiwanuka, afaanana Kiwanuka. Era oli n'agamba nti okufaanana si Luganda, singa Nambooze mwanyina wa Misaaki. Naye tebeeriiko wadde Olupindi, tebeeriiko wadde Oluganda, Nambooze Wakobe, Misaaki wa Lugave. Naye bw'obasanga oyinza ogamba omu adda ku munne. Okufaanana si Luganda, ali n'Abaganda balina kye bayita olubobbo, nti omukazi asobola okutega olubobbo omwana n'akufaanana naye nga si gwe omuzaala, naddala abo abaana abalimu embeera bwetyo. So nabwe kityo tutunuulidde okulaba DNA test egenda okukaalingibwa ku mufu, okuggyako mu ngeri yokayokayoka eyinza okusoboka. Kyetwalaba ku mugenzi era omubaka w'e Kawempe North Muhammad Seggirinya, nti Muhammad Seggirinya bwe yali ng'anaatera okufa ye yamanya nti abantu bangi bagenda kujja bamukaanire n'abakazi bangi bajja kuleeta abaana abatamanyikiddwa, n'asaba abasawo bamuggyeko samples bazitereke, bw'alibanga afudde bakakozesa samples ezize. Era ndowooza ku Seggirinya temwalabawo kumuziikula, wabula samples ze baakozesa ze yali bamuggyako ku musaayi gwe ng'akyali mulamu, ze baakozesa okusobola okukebera abaana abaali bazaaliwo entumbwe ye n'abataali babe. Kati okuggyako nga ne kino abasawo
omwana ono bamugyeko DNA I mean bamugyeko omusaayi oba ekintu kyonna kyonna ekisobola okugibwako DNA test bwe kibanga ekyo kyasobose kitegeeza omulambo gwa n'omwana omuwala ono gwakuziikulwa kyokka ate era still ne bwe kibanga balese nga baleseewo samples kubasobola okukola tests ezo era wabawo possibility ez'okuziikula omulambo guno batya nti singa kizuulwa ng'omwana omugenzi wa Mutebi Robert kiba kitegeeza omulambo guba gujja kugibwayo ejjalamba gye gwaziikibwa gugende maaso okuba nga ate guziikibwa mu bitundu eby'Essinde omusajja gy'azaalibwa mwami Mutebi. Olaba we tuli awo we tuli. Abaana ababiri abasigaddewo amawulire genfuna wano genfuna bakigatto bange ge bampeereza wano galaga nti nno nabo bagenda ku DNA test. Omusajja yakambuwa agamba nti bulijjo akuuma lubaale nga akuuma mbogo nga lubaale bamubba mudda. Kakati abaana ababiri bagenda ku DNA. Abaana betwogerako si bato, abaana bakulu bombi bali mu 20 years and above, bonna bakulu naye tutunuulira engeri ekintu kino kisobola okuswazaamu omuntu, ekisobola okukudemoralizingamu, ekisobola okwembarasingamu public gy'okulira na biki na biki. So awo tutunuulidde okulaba ku DNA test era waliwo ne possibilities ez'okubanga n'abaana bano nga si ba Mutebi era kisoboka okuba nga muva Bulaaya abadde bwe yajooga ensanafu ate nga yatuulamu ntuule nga bwe yajooga ensanafu yatuulamu ntuule era nga abadde ava Bulaaya n'ajja Kenya ne bano abaana abalanga abalinamu omukono. So kyetulindako okulaba, kyetwagala okulaba obanga ddala abaana bano ababiri bo tabalinamu like tebalimu omukono gwa musajja ow'ekkobe mwanyina wa Nambooze ebyo kati era nakyo wekizuuka nti baana booli kiba kitegeeza nti mwami Mutebi aviiddemu awo nga Namubirwa agalirira emmamba, aviiddemu awo nga ye mwennyini ow'emmamba nga Mutebi akalirira emmamba, anti emmamba muzirogo newogikalira era oba tojja kusobola kugiryako. Nabwe kityo kati essaala akadaali akakwasizza maanyi bw'abanga musajja wa Sapola agikwasizza maanyi okulaba nti results zinagenda okukomawo oba oli awo ng'abaana bano alinako owuwe obanga bonna si babe obanga omugenzi ye wuwe obanga tabadde wuwe kubanga tebakaze DNA test. And I wonder bano babadde bapapirira ki okukwata mwana ne bamuyingiza ettaka nga tebasoose kalinga DNA test oluvannyuma lw'okulaba we byabadde bizze. Wano nja kunenya Omubaka Nambooze kubanga yakibadde munyo n'omukono ogw'amaanyi n'abo abalala abakulukulu abadde omulambo bagwefuze ne gubeera gwa byabufuzi ne gubeerako aba DP ne gubeerako aba NUP. Nambooze n'agwefuga nnyo naye ate neyeerabira okalinga DNA test. Yandibadde akalinga DNA test kyali tekitwala gundi DNA test ya express sisuubira nti emalawo akakadde sisuubira nti emalawo akakadde ndowooza kyandibadde kikola n'oyo omwami ali e Bulaaya yandibadde ako akasente akaweereza ne bakola DNA test speed ne bakizuula nti omwana si waani, nti omwana si wa Mutebi, omwana wa Kiwanuka. Naye omwana bamuziise wakati mu kukaayanirwa, eno bamukaanira neno bamukaanira akaana omwana tetumulabako kyokka omukyala yataddewo embeera nti omwana aziikibwa Jalamba, nti omwana wa Kiwanuka. Kiwanuka kyakoze ekyamaanyi kutukolerayo katambi then n'okutuweereza ebifaananyi ebyenjawulo byazze nga asinkana omwana ono. Banambooze babadde boogera ku speech omanyi bannabyabufuzi bantu bazibu nnyo, bankwe, bayaaye, balimba, bafere, buli kintu ekibi kiri ku bannabyabufuzi. Nambooze yakitegedde bulungi nti omwana abadde akaanirwa era yakitegedde bulungi omwana agyakulidde. Nambooze abeera mu Uganda naye n'ateekawo bwesitolesole bwentunula wano ndaba ekisenge Angela mwabadde ng'asula ewange, Angela yandeetera omusajja, Angela yaŋŋamba mu gwa 11 tujja ng'ate omusajja abadde gwabeera mu maka nga yabadde tannabakola ki amugamba. So okuddayo wali eri ku Angela ne maama we obufere bwe baakozesa to the extent nti Angela natuka n'okukola obutambi obulanga nti nno yeddira Kobe. Nze Angela Namirembe neddira Kobe nsibuka Jalamba ebintu ntubwe bityo. So nze nno ndowooza nze nja nakusaba gavumenti wakiri wabeerengawo etteeka
wabeerenga wetteeka nga Johnny Irene huyo akuyita ayambusa wabeerewo etteeka nga singa kizuuka mu mbeera bweti omusajja ono abadde gwe bakuliza omwana waakiri asasuleko yadde sente tekola ki sente tegula muntu naye erina byesobola okugula nekusobola n'ebikwerabiza omutima gwo ne gukakkanakakkanako eri abo balina enjogera mbu sente nkuwe sente meka ezisobola okusasula omwana yeziri asobola okuba nga tezimugula naye nga webazikuwa sijja kukakanyakakanyako zibeeko byozikolamu oba oli awo ozeewo ebintu byewasasula okusomesa kwe Uganda kwennaku zino kwa mu loans abantu bali mu loan sitegeeza baba nga abantu bali mu loan wabawo embeera y'okufuna esente nga si ya loan I mean nga ogenda kuzzayo sente zobadde nga weewola ng'omusajja akuwaddeko esente azikuwe abasajja n'akuliza omwana mu maka ga munne omwana n'ajja ku last minute nga baleeta byabugagga tugeze oba ayanjula biki ne baleka bamusaza eddiiro n'adda eri nze ng'omwogezi w'okwanjula mbadde ku mikolo mingi ng'omwana ekika kye akigenzeemu ku lwa mukolo akigenzeemu wiiki eyo yennyini akigenzeemu kwolwa nyini akigenzeemu mwezi ebiri emabega naye nga gye bamututte mu kika abantu abali bona tabamanyi tanaba kubanga kwatagana nabo kyokka ate nga bano gyavudde olwo bafuuse nti si baganda beera tebalina kukakwate bannange ekyokubiri kino nkisindikira Buganda ne ba cultural leaders abalala mukirowoozeeko manyi temugenda kitono kiwa makulu naye mukirowoozeeko Buganda Ministry y'obuwangwa ne culture Mengo Ministry ey'obuwangwa ne culture mu government wakati kingdoms zonna ezitulinaanye endala zonna and the entire world at large. Can you please think about this, what I'm going to say? Lwaki temukyusa ne kibeera nga kakati omwana wa mama oba omwana wa nnyoko obanga omwana wa nnyoko lwaki temukikonfaminga nti yabeera muganda omutuufu? Lwaki temukonfaminga ekintu ekyo nti omwana gwozaaliddwa na abaganda bozaaliddwa naye mama y'omu be baganda abatuufu, mutaatawo abeere nga si ye mutuufu, mukonfaminge maama, kubanga practically abavudde mu ndeemu ekyo kyeraga lwatu nti abo baluganda. Kati ekika ne mumuwa eky'omusajja, kati wuyo omwana abadde yeddira ng'amanyiwa yazaalibwa amanyiwa mamba maaso awalongde ne bamukyusa ne bamuzza mu kkobe. Ow'ekkobe gyali amanyi n'omwana wange Uganda mu kika ky'emmamba, n'ow'emmamba amanyi n'omwana wange wano omwana omuwala. Aweerera amanyi nti ono omwana gwe ninamu essuubira yagenda okubbulula ku banne, yagenda okukwata ku banne baveeyo. Ng'omweta amawulire agafaanaganako bwe gatyo nti ate munnaye nkubuulire omwana si wuwo. Osekera bulungi? Ndowooza bannange wasaana okubaawo ensonga eyo, tukitunulemu bannange, tukitunulemu. Omwana wa nnyoko ye muganda wo ddala owa taatawo saawa yonna bamukyusa. Ne bakugamba nti kakati wejjalamba nga mumadde mumanyi babaziika Sinde, ne bagamba nti kati jalamba. So ekyo bamala okitegeera ab'obuwangwa mukirowoozeeko. Omwana azaalibwa n'ennyoko mulina nenga gye mwakiteekawo, eyo tugatta maama, eyo tugatta maama. No. Ate bwe mugatta maama ye muganda omutuufu, kubanga oyo yobeerako nkoshiwa nti mwafuluma mu nda etya yeemu, ekibaawula nti mwafuluma ku nnaku ze zimu. Mpozi abalongo abafuluma ku nnaku lwe lumu. Naye muganda wa mamawo. Era ne mama ne baba azadde mu bika bisatu. Azadde mu mbwa, azadde mu nte, azadde mu ngabi, azadde mu nkima.
bonna babeera abo be baganda abatuufu botasaana nakwebuuza nako era botasaana kwemulugunyako. So kati ogenda kwesanga abaana bano abasigadde ewa mwami Musisi ewa mwami ono ng'abaana nabo oyinza okwesanga ba musajja mulala bwabanga maama abadde alinamu okugulu ng'abadde mutambuze ojja kumusanga nga ate nga nabo ba musajja mulala. Olwo nno okuswala kufuuka okuswala okutakoma, okuswala okwenkomeredde, okuswala okutalina okuswala okutaliiko komo. So awo bwe tuli bannaffe ffe tubagamba ekyo mukirowoozeeko. Ekyokubiri, abakazi bano ababadde baddiringa n'abaana baabwe nga bali eno n'eri bwe kizuulwa gwe badde bakolako injustice eyasasule. Ngenda bwe njagala abasajja abatalabirira bwe bakukwata bukwasi bwe bati bakusibe. Wazala mu mukazi n'omusuula awo, wazala mu mukazi n'omuleka awo, bwe bakwata bako bakwatidde wunawuna osibwe. Ntegerekese. So byebyo bannange nkenjagadde okubawa enkya ya leero. Kooti egamba omwana aziikule DNA test ekolebwe. Kakati awo kiba kisigaza twetaaga bacardiologist abasawo b'emirambo, twetaaga bakalipiro abaziikula emirambo. Ate nno nange nno nziikula emirambo. Kakati awo ogw'omulimu gugwo guzze. Ogw'omulimu gugwo guzze. Twetaaga abo abaziikula emirambo. Abo be twetaaga ne cardiologist, twetaaga ebbaluwa ya kooti, twetaaga abaserikale abanaabeerawo. Twetaaga okuresuminga nina kyembadde mbanoonyeza wano, nina kyembadde noonya wano eno naye kireka kimbuze. But from the grave. Kikino nkifunye. Twetaaga mbadde noonya ekigabo ky'oluzungu kyeta exhumation. Exhume. Twetaaga okugyayo omulambo ogwo. Twetaaga ne bacardiologist bagenda okukebera abagenda okugyako samples. Twetaaga ne bana abaana abalala. Twetaaga ne samples z'omusajja ali mu America kuba naye kisoboka okubanga naye si wuwe ng'ono omukazi maama abadde agatta wano nawali wano ng'abadde adaliza era ng'abadde wa me to you wano nawali nawali. Era bannange eno story etuyigiriza ebintu bingi kubanga kisoboka n'okubanga abasajja bombi kiwanuka n'oli ono wawano Mutebi nga takulina omu alinako omwana kwaba abaana. Ate kisoboka n'okubanga n'omukazi ennyini n'abaana tamanyi gye yabazaala takyajjukira. Ate kisoboka n'okubanga bonna abaana ba Mutebi, kisoboka okubanga bonna baana bakiwanuka, kisoboka okubanga kiwanuka alinako nga naye Mutebi alinako. So byonna bisoboka. Byonna bisoboka. Enjogera ezo simanyi omukazi yagaba omwana zirina okuva bannaye, zirina okuvaawo. Ezo enjogera zirina okuvaawo. Nze mbabuulidde. Kale bannaffe aba Beaver Organic bano benkuzigirira enkya ya leero. Gendayo wali ku Beaver House Emengo osobola okubanga ate ofuna obujjanjabi kwebyo ebikusumbwa kwebyo ebikutawanya. Beaver abakulembera Dr. Richard Senjobe bamaze dde okweta eddagala era nga batabudde eddagala erimu abalina obuzibu naddala mu baami totambula bulungi mu nsonga z'ekisenge naye nga ekyo kyakufukira ekizibu genda bakujjanjabe. Omwami ng'olina kansa gwe bayita prostate oba prostate cancer oba kansa akwata mu busajja tokyasobola kufuuyisa bulungi oba musulo ogukuyita mu buyisi genda Dr. Senjobe akokoleko mangu ddala ng'ekirwadde kinaba kuba nga kyeyongerayo. Olina kansa gwe bayita esophagus cancer, kansa w'emimiro duka Bunambiro ku Beaver House Emengo osobola okuba nga ate ojjanjabwa. Olina kansa owannabaana gwe bayita cervical cancer genda mangu nnyo
ogene maaso okubanga ate ojjanjabwa ku Biva Organic. Olina fibroids oba ebizimba eby'omu lubuto naddala ebiremesa abakyala okufuna embuto, saagala nkulimbe, saagala nkwetoloze, genda ku Biva Organic Mengo osobola okubanga ate ofuna eddagala era osobola okubanga ate ojjanjabwa bulungi nnyo nnyini ddala. Bannaffe aba Biva Organic bajja kubanga bakujjanjaba. Dr. Senjobe mukwano gwaffe abeerawaawo, genda akuyigirize era akulage butya bw'oyinza okubanga wejjanjaba. Tolina appetite, walinako TB naye yawona wabula wasigaza side effects, wasigaza akafuba kakuluma zibayita bazita after effects, wasigala ofuna obuzito n'okulumizibwa mu kifuba, tozaala hormones zaagana okubalansinga, oyina amabwa mu bulago, oyina tensilitis, oyina amambuluga, olina amaga, ebigere byo biyulika buli kaseera, simanyi baziyita nkyakya, simanyi biki, oyina olusu lwakulemerako, okozesa buli perfume, okozesa buli ki, oyagala family planning ey'ekinnansi ekiddugavu, eyaffe ey'ekiddugavu abaffe, oyagala just kwekirizinga mbwekirizinzo, oyagala kwozaako mu lubuto, genda ku Biva Organic Mengo opposite Masengere, oba kuba ku namba y'essimu ojja kuba oyogera ne Dr. Richard Senjobe mwennyini ajja kubanga ate akukwasaganya bulungi nnyo ebintu bisobola okubanga ate bitambula bulungi nnyo gyensobodde okubanga ate nkugirayo eyo olunaku olwaleero. Dream Restaurant ezo restaurant zaffe zisangibwa Wandegeya, ffe we tulya emmere era enjala bw'ebanga ekutte genda ku Dream Restaurants. Ezo Dream zisangibwa Wandegeya ku katale ke Wandegeya ku bizimbe bibiri ebikutwala mu katale, oba ekizimbe ky'akatale ag'amakumi abiri agakuyisamu ne gakutuusa eri maaso, eyo wali Dream ojja gituukako. Kyokka ate era ne bw'oba nga obadde oli mu bitala bye Wandegeya osobola okugenda ku Dream Restaurant n'osobola okubanga ate ofuna ekyenkya ekirungi ekyeggulo ate era n'ekyemisana ekikutte omugamba. So gendawo osobola okubanga ate ofuna ekyokulya ekirungi ddala, gendawo osobola okubanga ate ofuna ekyenkya n'ekyemisana n'ekyeggulo, oba bakubire bakukolere ka delivery kajja kuba nkakutuukako mu mbeera esinga okubeera ennungi ennyo. Manyi nti abantu mufuna nnyo obuzibu mu byokulya, naye abo bannaffe bajja kubanga bakuyamba era bajja kusobola okuteekera bulungi nnyo emmere bagikutuuseeko ka delivery kakutuukako mu bitala bye Wandegeya ku Haji Kasule Mall akazimba akali awo, ojja kubanga ate ofuna bulungi nnyo ojja kubanga ofuna bulungi nnyo emmere. Ate ne ku Equity Bank ojja kubanga otunula ku Equity Bank then oyambuka mu katono bwe bati ojja kubanga Dream ogiraba then nawe osobola okubanga ate okubawo essimu oba okyamawo parking eri abaana bajja kugaidinga oba parking emmere yaffe ebeerawo ate nga nnungi ate nga mpomu ate nga ekifo kiri cool kiri silent ate nga kiri clean, buli kimu kiri bulungi nnyo nnyini ddala.